ke kayimba ke bayita Millennium Song mwalimba All-Star bonna abali bakuba obudde omwagwa 1999 bakayita Y2K bali bayingira omwagwa wa ekyasa kye2002 ayaya njagala okuba ate nga kutegeeza ku nnyimba ezisinga okubeera ne rekodi wadde nga bayimbi bangi nnyo mu Uganda bayimbye ne waliwo ennyimba esobodde okuba ate nga zitaddeko omutindo era nga si mwangu ogw'okumenya eyo tayito sooka ogiwulire abayimbi bangi nnyo abayimbye mu Uganda ne waliwo ennyimba enzito ennyo ezisobodde okuba ate nga zitadde omutindo ne rekodi ez'enjawulo naawe ogenda kuba ate ng'ompa ku ndowoozayo ku luyimba osobola okuba ate ng'onyinyonya n'okunyonyola kati ntandikidde wano akayimba kasobodde okuba ate nga ntandika kamuzeeyi wakaze gwe bayita omukulu gwe bayita eri wamala akayimba kano bakayita nabutono era nga basobola okuba ate bategeeza nti oluyimba luno lwe lumu ku nnyimba ezasobola okuba ate nga zisooka okukwatibwa eziri commercial oba ezitundibwa ze zimu ku nnyimba ezasookebwa ddala mu byafaayo mwagwa 1959 nga bagamba nti era lwe lumu ku luyimba olwasobola okuba ate nga lusookera ddala omukulu gwe bayita eri wamala nga bwe nakutegeeza mbayimbi bangi nnyo abasobola okuba ate nga basookera nga kigamba nti eri wamala y'omu ku bayimbi abasookera ddala wano okuyimba music ali commercial era nga kigamba nti oluyimba olwo nabutono era Ssekabaka Edward Muteesa lwagala nnyo era kigambibwa nti obudde obwo era omukulu gwe bayita eri wamala Ssekabaka amuteeramu akasente mu kayimba ako bwe kigambibwa abasobola okuba ate nga baaliwo ebiseera ebyo. And one day a newspaper issued with the headline, rather lead story, reading Ssaabasajja ayagala nnyo nabutono. I said, what about it? Yali eri wamala we baali bamutegeezezza nti omukulu Ssekabaka ayagala akayimbako era buli kadde yali agendanga nnyo mu lubiri okuba ate nga ayimbira ku Ssekabaka obudde obwo embeera wesobola okuba ate nga etambula. Eri wamala yafa mwaka gwa 2004 mwezi ogw'omunaana nga 22 bagamba nti yafa kansa ow'ombulago yaleka ennyimba amakumi nga 60 kigambibwa ennyimba nga 60 omukulu oyo gwe bayita eri wamala lwe luyimba lwesookedde ddala nkutegeeza ku nnyimba ezisobodde okuba ate nga nzito ate nga zina likodi naawe ojja kumpa endowoozayo endowooza kyekyobugaga kyo kyoyina tuzeeko akayimba ke bayita walumbeza ya Job Kafeero oluyimba no oluyimba lwe lwasookera ddala okuwangula awaadi mu mpaka za Africa mwagwa 1999 mu Cairo era nga kigamba nti abayimbi bannyo baali bazze saidi z'e Cairo eyo mu kisaawe kiramba ensi zonna okuva mu Africa ezasobola okuba ate nga zaleeta abayimbi nga bazze okuba ate nga balaga baani abasinga okuba ate nga bayimba obudde obwo omukulu gwe bayita Job Kafeero era akayimba ke bayita walumbezaya nga kali mu ddakiika nga 14 n'okweyongerayo kasobola okuba ate nga afuna awaadi yawe yasobola okuba ate nga afuna n'ekitiibwa Golden Boy of Africa omukulu gwe bayita Job Kafeero era mwagwa 23 paka 24 mu Palm Awards nga zakatandika awaadi ezo yazeeteeka Job Kafeero nkubulya ku nnyimba enzito ezina ne rekodi nga bw'osobodde okuba ate nga owulira akayimba akokusatu ka munywanyi waffe omukulu gwe bayita Dr. Jose Chameleone gwe bayita Mama Mia luno lwe luyimba olwasookera ddala okukola ssente obuwanana mwagwa 23 bannaffe aba Nairobi Warriors basobola okuba ate nga baagula oluyimba luno balugula miliyoni 3 awo nno ne Chameleone ne basobola okuba ate bamufuula brand ambassador waabwe obudde obwo era bamuwa omudidi gwali mungi nnyo ng'asobodde okuba ate ng'afulumizza akayimba ke bayita Mama Mia lwe lwali lutambula obudde obwo embeera nga basobola okuba ate ng'etambula njukiramu omukulu ka Miliyoni mwagwa 23 yalina ne Song of the Year, Artist of the Year ne Best Male byonna ebyasobola okuba ate nga bitambula nga Palm Awards zakatandika nkutegeeza ku nnyimba enzito tusobodde okuba ate nga tuyingidde oluyimba olwokuna oluyimba olwe bayita Millennium Song lwosobodde okuba ate nga owuliddeko ba All-Star bangi nnyo abasobola okuba ate baluyimbamu nga bwesobodde okuba ate nga oluyimba luno abayimbi bonna abali basinga obudde obwo basobola okuba ate nga baluyimba wadde nga oluyimba olwo lwali lwefaananizaako oluyimba We Are The World alwayimbibwa abasajja Abamerika boyinza okuba ate nga ojjukira kati oluyimba luno lwafulumizibwa nga tuyingira ekyasa kye2002 Millennium Song olw'embeera nti abantu balina okutya nga mawulire gaali mangi nnyo nga bagamba nti abantu bagenda kufa bagenda kuggwayo kati basobola okuba ate bakuba akayimba kano okuba ate nga bagumya abantu nti omwaka gwe tugenda okuba ate nga tuyingira enkomerero si weegenda okuba ate ng'ekoma abajjukira ebiseera ebyo era abamu ku baali ku abayimba oyinza okwewuunya Chameleone teyaliimu obudde obwo teyalina maanyi nkutegeezaako 99 12 Chameleone teyasobola kuba ate nga ayimba mu kayimba kano
era abamu ku bayimbi abali mu kayimba kano mwalimu omukulu Paul Job Kafeero, omukulu gwe bayita Steve Gini yalimu, Emprolando yaliko, waliwo gwe bayita Menton Corono, waliwo omukyala gwe bayita Carol Nakimera, Kid Fox, waliwo Chris Ireland yaliko, waliwo gwe bayita Luther T, Rude Boy Divo, waliwo omukulu gwe bayita Mark Rebo, waliwo omukulu gwe bayita Mulindo Muwonge, Juliana Kanyomozi ne Gentle P n'abalala bangi nnyo basobola okubatenga bafeaturinga mu kayimba ako kosobodde okubatenga owulira ke Merinia Musongo oluyimbo olw'ekyasa ekyenkumi ebbiri Y2K nga tuzeeko akayimba k'omukulu gwe bayita Fire Bongo Retire akaloni. Oluyimba luno lwe lwasooka okubatenga lwasooka mwagwa 1989 ng'omukulu Fire Bongo Retire yasobodde okubatenga avaayo n'ategeeza ensi y'embeera yajja bubi nti yalwala obulwadde, era mu mbeera eyo abantu bangi nnyo tebasooka kubatenga bakkiriza nga bamanyi nti Fire Bongo Retire yazze kubatenga ayisaawo nnyimba z'obudde obwo ng'amanyi oba kabadi. Abantu ab'enjawulo bagamba naye oluyimba olwasobola okubatenga lukutula enjegere ez'ekirwadde ekya siriimu, nasobola okubatenga yalaga nti y'omu ku bayimbi abasookera ddala okubatenga bafuna obulwadde, n'alaga n'abantu byonna embeera bwe bayinza okubatenga bagyetaasa. Omukulu gwe bayita Fire Bongo Retire lukutte oluyimba lwe bayita Alone and Frightened lwasobola okubatenga lukutte ekyokutaano. Mu kyomukaaga nziza ku bandafu Afrigo Band yemu ku bandi ezisobodde okubatenga zaakuuma omutindo n'akadde kano kuva mu 1975 paka akadde kano ennyimba zikyatambula. Bandafu Afrigo Band mukulu gwe bayita Moses Matovu, bino bingi nnyo sinza kubatenga mbyogerako ebyo bandafu Afrigo Band n'ekyebakola naawe okimanyi. Oluyimba olw'omusanvu njagala okubatenga okujjukizaako ye Hamani Basudde ow'ebubondo. Oluyimba luno bingi nnyo byasobola okubatenga bimutuukibwako, era ng'oluyimba luno kigambibwa nti abasobola okubatenga babimanyi. Oluyimba luno yaluwandiika okuva ku ssaawa 4 paka ssaawa 5, yasobola okubatenga luwandikira essaawa emu, wadde ng'omukulu Hamani Basudde bingi nnyo byasobola okubatenga ayitamu, nga kigambwa n'oluyimba luno olwa Baasi Dunia lwamuteeka mu ofiisi z'ebyokwerinda nnyingi nnyo asobole okubatenga nnyonnyola biki byali awandiikako omukulu gwe bayita Hamani Basudde obudde obwo, era nga kigambwa nti bingi nnyo byasobola okubatenga atuukako okubibwa n'okusibibwa mu mbeera byasobola okubatenga etambula nga bamubuuza oluyimba luno Baasi Dunia wali oyimba ki. Saagala weeraba omukulu gwe bayita Hamani Basudde abajjukira obulungi ng'atandika endongo ye naye tebyali byangu, basobola okubatenga bamusibako ogw'emmundu abajjukira ebiseera ebyo ng'olutalo lw'omukulu gwe bayita Obote, waliwo bannaffe aba Fedemu oba bamuyita Kayiira ne Muzeeyi Kaguta nga bikyatambula. Abantu b'oku kyalo basobola okuba tebamusibako ekisango nti omukulu gwe bayita Hamani Basudde ayina emmundu. Baakuba Hamani Basudde abayeekera b'Obote nga bagamba civilian afuna atya emmundu ate nga embeera ya lutalo. Obudde bamukuba nnyo omukulu gwe bayita Hamani Basudde, era kigambwa nti baali bamukubi nnyo n'emikono gyali givunze. Baali bamutwala mu ddwaliro, bamutwalako sayidi z'omu ddwaliro oba Mulago, sayidi z'eno Mulago Masaka ne sayidi z'ekitovu eyo, wabula abasawo ne babategeeza emikono gyakutemako olw'embeera nti ayinza okufuna kansa. Wabula taata we Eriya Katenda obudde obwo n'agamba nti mutabani wange atendongo kwalya agenda kuba ate ng'akola atya, kwe kuba ate nga yafuna kamunye ne makaayi ne bagamba tudde mu kyalo tunyigenyiga omukulu ono ajja kuba ate ng'aterera paka yasobola okuba ate ng'aterera naye nga tebyali byangu. Ke kayimba ke bayita Baasi Dunia. Oluyimba olw'omunaana njagala okuba ate nga tutegeeza oluyimba luno luyita Abalungi Balumya, omukulu gwe bayita Bobi Wine, era nga kigamba bannaffe aba MTN basobola okuba tebamulabira omukulu Bobi Wine n'akola n'akalango ka advert ke bayita akamasimu ge bayita akabiriiti, yafuna miliyoni 2 we yagulira n'emmotoka gye bayita Escalade. Bobi Wine asobodde okuba ate ng'akoze byafaayo bingi nnyo paka akadde kano, y'omu ku bayimbi abeesimbyewo n'okuba pulezidenti n'asobola okuba ate ng'ayuguumya. Twongeddeko awo ku kyomwenda waliwo saagala okukuba nga nyogeddeko ku Bobi Wine waliwo ne ku luyimba lwa Kipeepewo olwa Chameleone. Olwa Kipeepewo Chameleone yalukola ku bagiyita ku Serena Hotel, obudde bwe baali bagiyita Nile Hotel, mwaggwa 2 launch eyo yali ya miliyoni 4. Ow'omwenda ngambye nti Livingstone Kasoze, njagala okuba ate ng'onnyongererako gwe ombuulire gwe muyimbi ki ayinza okuba ate nga yakkolera ebyafaayo nkutegeeza abatini ennyo, ombulire n'ensonga benjogedde toboogera. Tugende ku mulamu swetawe la nze nsigalira Anthony Sente Mawogola, nze omuyimbi asinga okunkolera ebyafaayo ono yayimba Dani Mukula, yankolera nnyo ebyafaayo. Anthony Bwengebera bulungi. Sigambye muyimbi
ogambye wane n'ensonga lwaki nga bw'owulidde nange bwe nkoze okugira tokuba bukubisi mu baaba ssebo owulira